Ananki. Kasumbusa kawoomye. Alomukulu alina ngeri gy'akazingiddemu capati. Omulabi. Singa tumirizzaamu ddala capati. Ate kasumbusa akazingiddemu capati. Kitegeeza abakutumya capati teyalifunye kyazingamu. Andi kyembuuza eyatumizza capati aba butazitumya. Oli abala mukama we. Amanyi mukama we kyasobola. Newe bali kumulabirira. Omutabani waaliyo. Moze Megatron. Moze anyirira. Anyiridde. Era ebisaizi ya Moze waali. Abakubanze. Anti senga tebangula $2. Tumenga kati abavubuka baba mu ssaawa 3. Saawa namba lunaku bakumakando. Akumakando bwe tazikira tavaawo. Kyokka n'atuyana n'avayo nga David n'awaayo ebirije. Abaana balina ebirimu. Nekyembuuza. Abantu bano kikuga otuyana. Ate n'osasula. Kiba kirina kuba kitya? Omuntu yeetaaga. Nga tafiirwa bibiri. Tafiirwa budde na ssente. Yeetaaga n'afiirwako kitya? Kimu. Kati nze ndabika nfiirwa ssente. Sifiirwa budde. Abantu bafiirwa batya bo budde ne ssente? Kati abavubuka abato. N'abasajja gye bali nno nga si bavubuka. Gye bali abasajja nga baddala. Babeera balina bubeezi stage ze baabuuka. Oba banyina mululu. Babeera balina stage ze baabuuka. Nga nsanga omusajja nga nkazibwa ekkapo. Ng'akyekukunula essaawa 2. Ntutwala ku poliisi ne bakisiba. Kati kazibwa ekkapo yeetaaga mu kisenge essaawa dakiika 2 n'ekitundu. N'avaawo n'agenda nakola emirimu egimwongerako. Eddakiika 2 ekitundu abanyumiddwa buli kyayagala. Mukasanya kunyumirwa kuliwa? Anti gwambuulira. Kuli wano mu kukola kana katikitiki yasembayo. We wali okunyumirwa wokka. Tewali walala wanyuma. Bino byonna byomala biba byakwe. Gasi ya mwerere. Era kyova olaba wootuuka awo weesisiwala. Okitegedde bulungi. Era wootuuka awo olina ne wookoona. N'owulira nga ddala olina wootuuse. Yadde nga obudde weefunuggulula. So akaseera ako kokka tebyetaaga ku muntu kumala abantu obanyi bayinza okwogera njogera lwa mutima mubi kulw'okuba ndi wa ddakiika. Naye simanyi bwe babalabudde na ssente nze nfiirwako kimu ate nateekateeka kyo njawukane nakyo. Ensimbi yange ngiwaayo nenkolera kyenjagala neŋŋenda. Kati gw'okikola otya? Olunaku lumu mukwano gwange nagendako awantu nga badde batera okugendawo. Kati nembako akantu kendabawo nga kasikiriza. Kakatuufu. Kansanyusa busanyusa nenkawaayo awo $2 ndowooza nga 2. Nenkagamba naye wendifuna obudde. Olina okunkolako ku mikolo. Kati obudde bwambula. Kati lumu kakusanyula nakalabanga kantu kalungi kanakana nenkagamba oli kantu kalungi ebibiri bikubeeremu ebyaddala kawaayo ebibiri nenkagamba naye wendifuna obudde ndikukubirako njako okubira ate tenamba togitutte konze jimpe okajimpa naye nenkuba kuyaako kagikwa nekagisevinga kati nakeerabira akaana akalungi bwe katyo. Anti ate mba nkola. Mu biseera by'okukola sigattamu gasiya yenna. Ono abagasiya. Kugenda ku malo oddeyo mu mirimu. Kyova olaba neewuunya bamala mu gasiya budde buwanvu. Nga ye obudde bwonna butadde mu kisenge. Okumala mu kintu ekitasiima. Kyotaakakase. Kyebaakakasa kakase dda. Essaawa ezi 2. Kikyogala kibaaka kakasa kasedda. Ate kati ogenda kubeera na mukazi ki? Nga gwe kabaka we gwe asembayo. Anti taliyo. Teri mukazi gw'osobola kuba naye nga gwe birooto bye byonna. Saagala mmalawo makaago. Si gange. Naye tugezezaaga kangereze ku gago. Tugeze ku gago. Gayinza okuba gayuga. Ng'akaseera ke kalimu gaakuyuga. Tugera gammoze. Bajjo. Aye bajjo alina amaka. Kazibwe kapo.
kati oyo akaddiye agakapo goredde maka Devcom tomuzanyisa amaka galina anti myaka 10 nyange tuba myaka 14 agosigenda gogerako agugateredde agahaji abantu bomba wona bajja kunkuba mbadde njagala gwatankube tugeze gani kwataligezeza ku bajjo tannakula bajjo musajja mukulu akyali mwana muto emyaka 3 waliwo omuntu omukulu atalina buvunaanyizibwa akabonero kalaga nti gundi wa buvunaanyizibwa ng'alina gy'ava nga bamugololedde bamwoleza ne panti bajjani azimwoleza oli musajja wange oli mukulu wange naye tannakula kati ndi baabawe obuvunaanyizibwa tannabufuna tannatuuka kufuna buvunaanyizibwa akyali mwana muto akyayiiya ajja kubuza gondabirira gondiisa setugambye embu nno waliwo amulabirira waliwo amuliisa wabula obuvunaanyizibwa bw'abasajja abaggumidde ate nno Ssaalongo nganze yansooka okuzaala abalongo mukulu wange nze ndi Ssaalongo naye obuvunaanyizibwa okitegere bulungi obumufuula omusajja aggumidde kati nga bayita abantu abobuvunaanyizibwa basatu nze naawe bwe bongerako bajjo nvaawo nentambula baba tugasseemu abavubuka abato ne bajjo no yawasaako tuwamanya twagenda aweereza n'akyala nebikola bitya omukazi n'amugoba we yamugoba ne baggwayo omanyi abaana b'abantu abaagala okubajja ku lujja abasajja abalina obusobozi obulabirira abaana abo bali eyo babajjo baganya okujja abaana babende ku lujja babalekedde era abantu abatalina buvunaanyizibwa kati kugamba ekintu ekimu nga kyetaaga bajja akuluma owuliro ga lwaki takyannuma wabula kati musaasira busaasizi lwaki anti kati yayingidde mu myaka gy'abantu abakulu kati bajja emyaka gyayingiramu gy'egy'abantu abalwalalwala abeetaaga obujjanjabi bajjo nno akyali muto ate bajjo nkugambye mukulu wange asobola okuba nga muto eri ggwe naawe oyinza okuba oli mukulu we naye nze mukulu wange akoleyo ekyobuvunaanyizibwa awase omukazi bwe kiba nga kimutabu anoonya engeri gy'agenda okukikolako ajja ewange mubuulirire tulabe engeri gyetukiwumbawumba ngenda kumuwaayo obusabo bwa sukaali 10 ogenda kuba bajjo wano ku mukolo gw'okukyala tujjone omukazi mumufunireyo ku omukazi abeere nga wetumukubira essimu nga teriiko tulina amaka mwe tumunoonyeza twamugamba ko awase Nnaalongo yazaala abalongo bayinza okuba tebakyalina nkolagana awase yenna abaana abawala gye bali ate era waaba agamba mbu nno bamubuze ate era atubuulire njogere bulungi ne Haji Keti ono amunoonyeza omuwala ateredde Haji Keti alina abawala anti Haji Keti kati akolagana nnyo ne famire eziteredde obulungi ate ensiraamu naye era bajjo takyali ambiza asobola osiraamu mugenda kwawukana yagivaako oyagala osaaga nnyo ddati oli siriyasi kale tujja mufunira era omuntu omulala mufunire bakristiini gundi waliwo omukwano gwaffe bamuyita Muyomba Ronald promota mukatuliki nyamufunire omuwala omukatuliki nga mukakkamu mu famire ki mu famire oyinza okuba omwana wo mukakkamu omwabajjo lwaki anti ate era ne bajjo asobola okuba nga ayogera nnyo eno nga waatuuka ewaka mulala nga kiriya nga muntu mukakkamu so ogamba awase mu bufunze mukulu waffe oyo yeetaaga akule ave mu byakyana ekito tukuze tuli mu kaddiwa ateekewo obufumbo aye nomunaye kino nkimusabye busabi mu mutima mulungi ng'amwagaliza omanyi abantu abamu balowooza abantu abamu beefuula nti mikwano gy'abantu nga si mikwano gyabwe ajja gamba nnumirirwa nnyo ndi mwana wa nnyina aliwa bajjo eyo kijemba kimmanira ndi mwana wa nnyina oyo bajjo ndi omu kwalina okumulumirirwa ali omu ku baana bakiweewa nze bajjo namulabanga ewaka nga nkyali mwana muto nga naye gyali nga muvubuka yantambuza ebigere ng'ayagala kunzibako esiringisi 13 okuva emaganjo paka mu tawuni ku Katumwa Sports Center nemmala nenzimulekera ate nze neninnyo ebitaano ebiddayo anti naye tayina kawempe twalinyangawo nusu 5 nga tabiyina ebimuliza nantambuza bigere nga wambu nanjigiriza tukole nansoma I'm talking about my brother oyogera ku muntu gw'omanyi owuwo ow'omunda temuli baaluganda naye nga ate tuli baaluganda wali okirowoozezaako gyaki
ekyokubeera muganda wo bamunsibako naye bajjo mugezi nnyo saagala magezi ga bajjo egatya mugezi nnyo muyaali naye tolaba sayizi nakinga mufaanagana kala bajjo ageze bukulu nze nava buto nga ndi munene anti nakukwata yakukwata bajjo ageze ssente omanyi ssente azirina so kyova ogayina omuntu alina ku ssente zino lwaki abatagira kati njagala olwedda alina ssente ate newe yali badde talina ffe baganda be tuyina awase obusawo 10 obwa sukaali ku jjemba keti amuwe omuceere ema amuwe abitex amuwe fulufiga bamukwano nga mamuwe ebyafulufiga sibimanyi nnyo naye n'abamu bagenda okucontributinga bakwano be nanti waliwo amannya gesoogerako oyo sisita wange simwogerako oba mu bulungi oba mu bubi muleke kati yanvumaavuma dda namukyawo yanvuma yali anzisi naye fulufiga katonda yamutonda yanvuma yali yanzisi nga talina kyannanga wali okoze eki amwanyinaze kati nze engeri gye manyi mbu asamira bamweyana namusonyiwa wali okoze eki watyo ate ava mu bbanga tekisoboka ava mu bbanga lwakuba gwe munywanyi anti tekisoboka wuliriza kyegamba eyo emboozi tugiveeko ngamba yakuvuma ki kale tuli ku bajjo yakuvuma ki abingi biri ku butambi nja books genda ku internet mbuuza yakuvuma ki bingi biri ku butambi mpaako kimu kuba biyitirivu najja sikula okuba nkimanyi nti asamira bamweyana tokireeta nnyo bw'anazza tojja tonkayanira ekyokusamira ayi mwanjalaze musamize ebirala ayongerezaako bwongereza era kyova olaba mugagga si mwavu teri asamira atalina ssente gwerabira kunza okuva olwenatandika osama oli musamize yawedde emirimu omaze ebbanga ki mu busamize banga siddene naye era gyenfunyemu emirembe sokoleka ejjemba kati watuuka otyogenda mu busamize oyo jjumba lubo waali gaweesa oyo jjumba golaba ye yanunula nandaga ekkubo naŋŋamba dda ku buwangwa bo ate mpa ekitiibwa mu buli muntu kyakkiririzaamu ng'akirinamu emirembe era mpa nnyo nange kyenzikiririzaamu wabula sigamba kolanga nze buli kimu kirina omukisa oyinza gwe obutasobola tuukiriza nze bye natuukiriza naye ofunyemu naye nnyinamu emirembe nfunyemu and am proud musamize nze nali mu bulokole nga nkwata essimu ya $200 kati nsobola okukwata essimu ey'M3 wava mu bulokole nga nzire ati nze naliko omusumba nejjemba weeyogeza bwekuba kweyogeza nakolako kyaki ekanyanya ng'olina kyaki ekanyanya nabuuze ab'ekanyanya nze nali musumba awedde emirimu kubirako kazi w'ekkapo gwo bali ow'emyoyo nali musumba awedde emirimu kamala okubira kapo kazi w'ekkapo manyi talimba wuliriza nali musumba akoze eki awedde emirimu badde bikomawo bakimanyi gwo bali ow'emyoyo anajjange ene makinde ne mbagamba mukama abahagala kati ne mbagamba mukama abaagala naye nabonaabonera mu bulokole owaayi ndi wano mpakana ne Nurudiini Nurudiini mugamba nti nze gwayisaamu amaaso nali musumba agamba nnimba ne mugamba kankubire kazi w'ekapa kukakasi omuntu eyakola ne kyaki oyo yali musumba ng'alina ne kyaki ono omusajja yali ebyaddala omanyi mugabo amenya amannya mangi ne mugaa kazi w'ekkapo mazima era yajjangawo ewaluno okulya ne mutwe we ne mugaa naye jjemba kwasobola n'okubba ezakapo neziwamu emitwalo 3 kati kyaki ekwesiga etya nga sebajja alina n'abamukwatira obutabomba omusumba abantu bakoze emirimu mu nsimu basendyebonyebonye takulimba tannimba kati wamanya nti yabuvaamu
buli mulimu agukoze ajja kufuukako n'omusawo w'ekinnansi. Kyalimu kati taggambanga. Wangi. Aŋŋambye musamize awedde emirimu. Naye siri musawo. Nati naye ndi musamize. Eddaku kati. Kati alina kufuuka musawo waki. Anti abantu bonna bafuuka abasawo ky'ekinnansi. Basooka mu kweraguza kati n'awulya ng'agenda akuguse. Kuba kizibu nnyo okufuuka seeka nga tosaala. Tosobola kufuuka. Tosobola kufuuka. Kati osobola ne weeraguza tova mu masabo paka lwekikwata. Nze ekijja okuŋŋaana okukola essabo basolooza batono senga osobola okufuna weteeka ng'eringa kkanisa nga bajja bangi. Basimbirayo n'ebino ebyokuleeta omwomu. Ate nga wajja babizibwa. Nzikiriza. Beera bulungi. Waliko omusumba. Amasuti n'ebitengi nabyambala. Ebitengi bitegeeza. Nabuulira enjiri. Ebitengi biba bitegeeza. Anti onoonya engoye eziri decent. Nuruddiini nabuulira enjiri. Bayibuli ngimanyi. Anti Bayibuli eyogera ku mayembe emisambwa n'abalongo. Bayibuli ebyogera etya. Maama nnyabo. Byakuvaamu kati moto tukyabirina. Bayibuli eyogera bulungi ku mayembe. Okitegeera bulungi. Kati mulimu ekitabo ekyogera ku mayembe ekirabo bannaye nkyerabidde. Ngenda kuwaayo ko olunaku. Nkuleetera ennyiriri n'ebitabo nga byogera ku buwangwa bwa Buganda, nga byogera ku mayembe, nga byogera ku jjembe jjajjaffe Kawumpuli, nga limenya n'amannya nti Kawumpuli. Kawumpuli ebuyega omuwulira? Tomuwulira? Nze mpulira Mukasa, Ddungu, agagali common Mukasa. Kati Kawumpuli jjembe. Ga Mukasa g'amayembe bibaki? Kati Mukasa, oyo Mukasa ye Mukasa w'ennyanja. Liba jjembe kibaki? Ogwo musambwa. Kati amayembe edda bajajjaffe babanga n'amayembe amakuumi n'amayembe amazadde. Kisinziira oli yalinga ayagala ki. Naye walinga ogenda okunoonya tugeze amayembe amakozi nga ogamba nti nno gajje gakolere. Wasookanga galaamiriza ky'oyagala gakolere gwe nga gwe wegakolera n'ogaggawala woofa obugagga bukoma ku ggwe. Naye ogamba mugakolere ggwe abaana n'abaliddako n'ogawa bye gaagala gaba gafuuse ga kika. Okitegedde? Gaba gafuuse ga kika. So Bayibuli eyogera bulungi ku mayembe. Era Bayibuli egamba nti Katonda we yarajja yajja ng'akulembeddwa ejjembe ly'ekkulu erya Kawumpuli. Totemerera Bayibuli ebigambo. Nze saagala muntu azanyira ku ddiini nga naddala ezo zenjogeddeko ezo. Tuzanyira ku Bukatuliki. Tuzanyira ku Busiraamu. Bayibuli si y'Abakatuliki bokka. Bayibuli ya buli atali Musiraamu. Buli akkiririza mu Yesu. Buli akkiririza mu ki? Mu Yesu. Abakristaayo, Abaseveni, Bapentekoota. Okitegedde bulungi. Ekisinza okunnuma nti ndeese emboozi eno nga sigyetegekedde. But tugiwa obudde. Ngenda kuleetera ebitabo nga n'omuntu alaba wali abikula n'asoma. Abikula. Okitegedde bulungi. Tolina gw'osobola kukubira n'atuwa ku nnyiriri. Ennyiriri mpitirivu. Naye nedda tujja kudda. Tujja kiwa obudde. Kaakati nkuzaayo. Waŋŋambye nti teri mukyala awulira. Kugamba oba omala budde okugamba nti kanfiire ku muntu ono ankakasi. Abakazi alina okuwulira n'akakasi ono omusajja mukambwe. Akakasi eki? Negomanya abakakasi. Abayagala amufiire kadduke ne mu kisenge. Ng'omanya abantu abakakasiza abakazi ne balemererwa. Ne balemererwa? Batya. Ati omukazi takakasibwa. Omukazi akola kyayagadde saawa. N'ofuna omukazi. Bano abasajja bakuma kkando. Mbamanyi mbawulira. N'oyingira mu kisenge. Akazanyo ne katandika ku 7 ogw'ekiro. Ne mukavaamu ku 11 nga bukya. N'atakukakasa. Era oba waakamuvaako n'akusiimuula.
beno webaka n'ofuluuta n'asigala ng'ali ku WhatsApp ku TikTok ali ku simu ye. Ate omusanga ng'abadde akyayagala koona nakozuukukoddemu omukazi nze njagala omusajja omwe yali amaze n'asooka omukazi n'amusooka okwebaka baveyo bakyogere sikipangako mu comment section nti nze namala omukazi ye n'asooka ne yeebaka n'endyoka neebaka gwe buli womala gwasooka kitegeeza gwamenyese omusajja gwe bayita omusajja Katonda eyatonda ensi eno oba mukazi oba musajja naye Katonda eyatonda ensi eno yawa abakazi amaanyi ag'enjawulo talina kirungo kyatabateekamu yabateekamu obuwoomi enkwe obubbi obulyake n'amaanyi n'amagezi byonna mukazi buli muntu alondako kyayagala okukozesaako omukazi atoolako w'enkwe nkwe bulyake magezi kuwooma omukazi ava woolye ng'akukyaye kati n'akubulookinga ng'alayira akumaze n'ovuga n'omusanga wali mu kkoona n'omuteeka mu mmotoka ne mugenda ne mwegatta n'akwani bulookinga awo nga oba olina by'otuukiriza byabadde akukyayidde omukazi asobola okukukyawa ng'ensonga gy'awa nti alwawo okukulaba naye nga ssente ozimusindikira ze yeetaaga era akimanyi oli mu kukola n'akukyawa nga ssente ozimuwa kati aludde okukulaba ekyo ne kikukyaya tomuwa budde kati omukazi asobola okukukyawa olw'okubeera awo nga tomuwa ssente nga tokola nga ate omuwa obudde ekyo ne kikukyaya lwaki annemerako wano antuulirira basajja banne bali ontegede bulungi omukazi senga twalina obusobozi Katonda nampaamuko amaanyi katono nembeerako pulezidenti eddakiika ago njawula nteeka olusalosalo mu Uganda abakazi ne babeera nga babeera baayo n'abasajja baayo kati mu lusalosalo wano nenzimbawo guest house ng'ojja n'oyagalako omusajja gw'oyagadde oba omukazi gw'oyagadde n'omala n'oddayo mu mirembe egyo buli omu n'abeera eno ne bakuwamu omwaka gumu mu Uganda gitereeza gomanye abasajja emirembe gye bafuna nga bampaddemuko obwa pulezidenti anti abasajja tebalina favor eri ggwanga amateeka gonna ganyigiriza basajja ennaku zino mpulira omusajja akaaba oyo wa university Kampala University naye amazima akaabira ntuuyo ze wato kyekyamuleetera obuzibu kukakasa talina kyataawa mukazi kati gwogenda kakasa ki profesa kyataakola n'oludiini waabwe ogenda mukazi ogenda mumuwaaki profesa kyataawa mukazi kati agwe n'oludiini kati n'abakazi abakuwako bakuyamba buyambi leka naawe abakazi bawa abasajja bakolera abakazi ebintu abasajja bakolera abakazi ebintu okusobola obbakolako abakazi bakaaba ebizibu bya njawulo nze wange yali avuga emmotoka n'agikoonesa kati ennaku zino ayina ekizibu ayagala mukyusiza mmotoka ekizibu kyalina ayagala mukyusiza mmotoka nze ate benkwana muwaayo 5-10 omusajja mukwano gwange bamuyita Mmeeni naye nina akawala kenjagala emyaka mingi emabega kati ne kankyawa ne kaagala omusajja ayina emmotoka kati nempita Mmeeni emaganja awo ne mmubuuza naye Mmeeni lwaki abawala baagala nnyo lwamwana ndekawo omuwala ndekawo kyokka mwagala nnyo lwaki abawala baagala nnyo abasajja abayina emmotoka nambuuza mulangira konze wange goyagala emmotoka konze yenjagala kati lwaki gwe lwaki olowooza omuwala bw'agyagala mubi natundirawo show zange nengula emmotoka yakubuuza nti nyina ensonga zange nga 10 n'ezi lwaki siyinza kutakisumuluzo ekyemmotoka njagala nnyo gwe n'emmotoka muli muti njagala nnyo okwagalwa emmotoka gwe mmotoka omukazi nga tannaba kulowooza oba onaamuwa mmeka kasita atula mu muto gw'emmotoka asooka yo omutima gwe ne gukakkana n'amanya ekyo nti ekyo kimu nkifunye ekyo nagamba kati wano nze ndiwo essaawa eyo kati ebya ssente biddako buzzi sooka ofune emmotoka mmaze wulirawo wano sooka ofune emmotoka ekyo ekimu kisumuze ekisooka okuleeta omukazi mmotoka ekikola obuvubuka obulungi omuvubuka yenna
ayagala okubeerako n'abakazi ab'obuvunaanyizibwa alina okusooka n'abeera n'emmotoka. Ekyo kimu. Bw'omala okufuna emmotoka mpulira ekyabakazi oba okimaze. Gundi omumanyi DJ Shani. Yes. Mulaba. DJ Shani yankola ekintu. Kanti banyumize. DJ Shani mulaba. DJ Shani. Ne ku TikTok ko abeerako nnyo. Abeerako kuno? Edda nalina akamotoka kange ka Primo. Kati manvuga wenti mukakuubo wano akaguka kisaawa zino kupaka lasiti teyaliiwo naye awo kupaka lasiti awo kino kikuba ekyettaka ekidde eno ng'ewa Kasumaali. Ndabawo. Manfu butukeeyo ndine muganda wange Brian. Oyo. Ono gwe babbako omukazi. Awo ta mukazi we gwe babba kyankola. Naneesasuza. Kati. Soke tumaleyo. Kavidiyo yakalaba. Kakati. Era olinde televisiyo. Kakati. Manfu butukeeyo tulaba obuwala obulungi. Bwali bubiri ku kikubo ekyettaka bitambuza bigere. Ne tupaakinga emmotoka. Ne tubuyita. Ne bujja ku Primo. Ne taliko okubugamba ebigambo byaffe. Kati ne bukkiriza butuule mu mmotoka. Olina DJ Shani? DJ Shani taliiwo. Bwe mumaze okukkiriza ate nga bambi ate emmotoka tetusobola giggulira munda omala kufuluma n'ogiggulawo. Yali yali ya Brian. Kati n'afuluma nze nali nvuga abuggulire. Aba afuluma Shani n'ajja ne Pajero short. Ng'ate nnamu mpya. Ng'erimu omuziki. Ng'ekuba Shani n'apaakinga ku ffe. Kwennyini. Ng'atumanyi bulungi ffe banywanyi be. DJ Shani oyo. Shani n'abuuza ebibuuzo. Mwe bawala balungi. Mutegeera bulungi. Mwe bavubuka. Buno bumotoka babukwaniramu. Abaana b'abannammwe muli mubattira future. Wama mu baby girl mutuule muno. N'abuggulira n'abutwala. Nabo ne busala busazi. Tebwaddamu gwe kati bakubuzizza ntuno. Eri emmotoka bakwaniramu folenda amazitubuuza. Kati gwe oba nawe muwala. Olinnya kali kalungi okoota oba olinnya teksi. Ono yaŋŋambye anjagala. Shani yatutwalako abakazi bammwe. Mpaka olwaleero Shani tumuwalana. Naguze n'emmeeza ku show yeddako. Olina bakuwe oyogereku. Njagala ngende nga mbabuulire Shani kyeyankola. Shani yatutwalako obuwala. Shani obuwala lwa mmotoka. Nkutegedde. Omuntu yenna yeetaaga agule emmotoka. Kyekyo ekyanjagaza liri pazo yayimba. N'agamba genda ogule emmotoka. Oleme kufa nga toguze emmotoka. Message nene. Abaali tebalina ssente n'abawa n'amagezi. Waakiri weewole emmotoka. Osasula empola naye ng'olina emmotoka. Emmotoka kintu ky'amaanyi nnyo mu bulamu bw'omuntu naddala omusajja. Moses omumanyi ono ow'ebyuma. Ow'ebipande mukulu wange. Mumanyi. Ayina amataka gazitowa biliyoni nga 6. Moses oyo. Naye yafuna ssente. Omugagga nnyo. Mugagga ki? Nnyo. Atambuza bigere. Talina mmotoka. Kati Diriisa omumanyi maneja wa Shiba. Muganda wa Moses. Kati lumu Moses yali alina gy'alaga. Enkuba n'etonnya. Kati nga naye agoba ssente. Naye nga Diriisa waali awo. Emmotoka ye alina wagipaakinze. Kati yali agenda ne mubajje. Kati Moses n'agamba mubajje genda ogambe Diriisa. Atwazike ku mmotoka tuvuge tugende. Mala okugoba ssente zino tukomewo. Mubajje n'agenda wa Diriisa n'amugamba nti baba Moses wadaga twazike ku mmotoka tuyina tulaga katogoba ssente. Amugamba genda omugamba atule ku mizindaalo gye gimuserengese. Alondeko ku mizindaalo. Sente yazigula mu mayumba n'amataka. N'emizindaalo. Kati atule ku mizindaalo gye mukkirize. Emmotoka Shani kye yankola nange nakikolako omuntu. Naawe wafuna time n'owesasula. Nkwate kubo ngenda ku big zone e Nansana. Ekyaliwo yo. Yaliyo edda. Ngamba kati ekyaliwo. Yavaawo. Ngenda ku big zone e Nansana nayina progress. Kati biseera byayo nga mpya.
mu biseera ecunga eri ku kyuma mabega nnyo ngamba nti awo kitizo yali mpya teyali mpya naye zaalinga awo abantu batandise ozikanika nga zivuddeko kiri zigezemu emyaka 2 kati ntuuka mu bbaala waliwo akawala akalungi ali nga kalina omuvubuka waako nga nze ndi wano siina muntu naye nalinawo abavuukavuuka ne tunywa omwenge gwaffe tunywa saa ziwera akawala nkalaba naye nga kankubye kyenakola kalina omuvubuka tuwa kitiibwa muntu alina nempita weita ati waliwo oluusi abavubuka ababeera n'abawala naye abawala tebalina kuba baabwe waliwo omuvubuka lwaba n'omuwala sayizi nnene nnyo ku ye kati ng'omuvubuka amuleese ng'omuwala ekimuleese n'omuvubuka kunoonyezawo opportunity ndala leka era temutyanga abawala abo otuma weita bw'olaba omuwala ow'amaanyi ng'alina akasajja akatategeerekeka aba talina bubeezi musajja ategeerekeka naye abagamba kano ke kantwala mu bbala ne kangulira eccupa 3 nnyinza okufuna kandaba kati olaba mwana wabendi w'omulaba ate n'omulekawo waliwo ebibonerezo katonda byatagenda kusonyiwa abasajja kulaba muwala ng'ali mu buzibu n'otamuyamba kati oŋŋambye otuuse ku big zone ku big zone nga tunywa omwenge omuwala ne mmulaba kati bambi sente zaali zibaweddeko ate nga nze nange nkyanyumirwa kinaka ngamba wayita genda obaweeyo eccupa 4 2 naye omukuba akaama n'agamba n'amukuba akaama Riverside wali n'asiima n'omusajja n'anywa ku sente zange omusajja tagamba ani abituwadde abituwa tolina sente zigulira mukazi obuuza ani abireese waliwo abasajja abategeera ebintu byatasobola kukola noma kino sikisobola tuve wano tugende saagala kunjoga nga muvaawo n'omuwala kyalabyani muve wano n'omuwala ki era ng'alabyani muwala ayimiridde alabye omusajja gwe yali yeegomba ayimiridde ate n'emmeeza gy'aliko egula omwenge ekyokwegomba kijjeeko abawala tebayinza kwegomba jjemba onsekerere kankuwe ennaku 2 otambuleko nange kubanga ntambula n'emmotoka 2 mbadde njagala nkuweyo ennaku mmeka 2 otambuleko nange ndabe ku nsi abaana be bakwegomba nze abaana mberekereza bwerekereza naye abaana bakumazeeko emirembe nze essimu zange wemba neebaka nzijjako lwaki abaana bankubira essimu oba enamba yange bagijjawa nga beegomba kijjemba buli omu watuula jjemba ofuuse jjemba aye kasaba ategeera nti simala budde gitomalako oba bagitwala nga advantage oba nabo bakuluusa nnyo naye nyina we nagenda nyinza n'okkakulagako wano ngagamba ono bwati nze gwenjagala nagiraba comment section ono gwenjagala kati kankubula ekintu kimu abawala gye waliwo abakugoba tamalira buddo waliwo eyangambawo neyembwa esaana kugenda wala sigisanga gye bali abagamba naye era nange nyinayo nze njagala kubategeeza nze simala budde bw'abakazi eddakiika emu n'obutikiti 17 fine mbooke nga ngenda ne bw'aba yakyayagala ate ng'ayagala ki agende ewa abalala abagala gwekyogamba nze manjagala nzekka agende mukazi waakusiimye wekka mukazi wange oyo omuwala gwoba naye asiimye ggwe ng'omuntu abakazi tebalina muntu nkomyewo oguze eccupa 4 oziweereza big zone olabye omuwala nenkabuuza enjala ekaluma otuma weita nekagamba ekaagala okulya nembagamba mukawe enkoko nechips omusajja temumuwa otudde no ku mmeeza gy'olagiririza nze ntuula eno ate nze wembeera mu bifo ebimu emmeeza yange ebeerako nze nababoyi bange newemba nyina wakawala kenjagala nkaleka kwerya emmeeza eddako nenjiweereza omwenge ko ne kapoyere eyo gwe n'okola wano mbeere wali n'akawala noludini ajja nteekemu kamera amaka gakyankala neeka nze ebizibu byenyina ewange bimmala saagala kwongerako otuuse entuuka ogaye bakawa echipusi bakawadde kalidde omusajja tebamuwa katonda akola ekyamagero aleeta ekire ky'enkuba ekinene enkuba yatonnya ku big zone abantu ne baagala okugenda nga bajjidde ku booda tebakyasobola nalina omukisa nali napakinze wano nga ku gate kwennyini w'oyingirira ate yali ku kkubo nenkuba ebisumuluzo ku mmeeza
Noddamu ogwokubiri. Engamba tukoze tutya. Oloba boys ziba. Neka nakawala kali kampadde ennamba the waiter yagireeta. Kayi mukane kagenda mu kiyigo. Waiter n'agenda nako ne kamusoma ennyamba ne kandireetera kapapula. Mpulira. Kati nama nayingira naye ng'era ngambye ngenda kubeera patient njaka kubira olulala nfuke gentleman. Kati nkuba weetonnya. Abantu nga batandika okuyimuka bafulume mpolampola. Bami nga bagenda kabalaza. Mulimu saa mwende. Saa 8 kitundu awo. Kati nga bagenda kabalaza kati nange nko ngamba gwendi nayo manyi tuve wano tugende. Nga tuyimuka. Tugenda tuka wano kabalaza nga kagalo ke neegombi kali awo kabalaza kayimiridde n'obuvubuka. Ke kali ku timu ekubwa enkuba. Kali ku timu ekubwa. Balamazi babigere. Nakagamba bugambe ekigambo kimu. Owaiva mu nkuba jangu kutwala eka. Tekasikatira nako kankwata ku mukono nenkagulira emmotoka ne katuula nenjivuga nengenda e Makerere. Nenkagamba naye amazima sikutwala ka. Nekangamba baby gwa amanyi gy'ontwala. Leka naawe. Nenkabuuza naye kati yagenda kitwala ati. Nangamba nkubuulire. Nange gusoose okutambulako naye. Nze simumanyi mulabidde wa. Naye gomanyi omusajja okuleeta ng'alina eccupa alina busobozi bugulira ccupa 2. Ng'alina busobozi bugulira ccupa 2. Gwe tomanyi kyewakoze tuweereza eccupa 0. Weebale nnyo weebale okuba n'omutima omulungi. Bebazaani. Nze kyeva mugamba omutima gwange muzaale. Nkulidde okwo ku mutima omulungi. Sigufunye bukulu. Soka ne zino sente oziteeke mu nsawo zikubeeremu naye soka ne muwe 10. Ali mabega ndi muvuga. Zikubeeremu oyinza okuba yakuleese toyina sente. Gino emitwalo 10 gikubeere mu kasawo. Jemba oli mujozi. Nangamba baby ntwala gy'oyagala. Tayaddayo ewaka. Kyokka tere kyewuunyisa twekebeza nkeera ku makya nga tuvudde gye twasula. Sooka oleke. Mwagenderawo twagenda ffenna ku makya ne twesigaŋŋana ne twekebeza ku makya. Omanyi abasajja bangi abeekebeza nga bukedde nga guwedde omuliro gukedde naddala babeera mu mwenge beekebeza nnyo nga bukedde nga kimaze okuggwa. Bangi nnyo abawunzika bamize peepu nalabako bajjo ng'amira peepu okubula omutta. Oluza yamuvaako. Bajjo yeekuuma nnyo bajjo akebeza alina obukebeza mu mmotoka tebuvaamu. Leka naawe. Ani bajjo bajjo n'obukebeza bali bati. Olaba akwanira ku TikTok ne yekebereza ku TikTok. Kukebere. Tokalaba nkaka video. Ate ennaku zino bajja ali katale kyovala nagambye njagala awase. Ali katale abantu bamwagala. Abantu yekebeza ku TikTok bongedde omwagala. Mulamu. So nkutegeeza ki abakazi tobeera naye nolowooza nti kati omaze. Ffenna abalina abakazi tulina abakazi b'abannaffe. Waliwo abajjo batwala. Betuyina balina bannannyinimu naffe betuyina balina ababeetaaga okutusinga ate nga balina obusobozi otusinga. Era tomanyira nga omukazi nolowooza nti oli wa kitalo nnyo. Essaawa yonna waliwo amulaba naaga kati ono yanuna kiwuunu. Essaawa yonna omukazi akyuka. Tubakolere ki abakazi tetwemalamu. Sanyusaako obulamu bwa ogende. Olyako ky'olidde. Genda. Totuyana. Naawe omukazi waba akusanyusiza muwe ssente agende ndaba bipapula. Muwe ssente. Ssente bipapula. Olwedde biggwawo. Muwe. Ekyokuwa abakazi ssente okyogerako ki? Njagala nnyo bawa abakazi ssente. Lwaki? Bazisuubiramu ffe kati bazijje wawutawawa. So omusajja olina ekiza omusajja atawa mukazi ssente. Sikolagana naye. Bw'ayenda toba na buzibu nti omukazi yayenze. Omukazi okubeera obubenzi n'omusajja atamuwa ssente omukazi aba tategeera. Omukazi okubeera n'omusajja nga takuwa ssente omukazi oyo aba tategeera. Lwaki? Olaba ne mukazi owako ino ofisanga obudde n'omwokyayo. Aba mulaavu. Laavu bagirya. Sookoleke. Ekusa. Omukazi okubeera n'omusajja nga tamuwa ssente. Omukazi aba zolo abakuwa yetaliiko. Aba taliiko kubanga ssente teziriiko bungi. Ssente kigero. Woba wafuna omusajja wo ng'asobola mutwalo. Agukuwe. Naye nti olina omusajja ali awo mbwanjagala nnyo takuwa ssente. Waliwo abakazi abateekamu ssente. Omusajja ng'omuyina nga takuwa ssente. Naye kati omukazi gona bateekamu ssente aba takyali mukazi aba yafuuka musajja. Omukazi ng'ateeka ssente mu musajja. Anti ayinza okuba alina nnyingi nga yafuna musajja w'ejjemba. Jjemba mulungi amuwa ebirowoozo ebirungi musajja mukakkamu. No problem. Obo nabo obufumbo obukkiririzaamu. Wakati nze nange omukazi nga yazze nga bulungi
ngali myaka jange nga watata entenze nange tata mugamba jibyo omukazi najja ngali myaka jange bisambi bitereka najja mulungi bisambi bitereka oyo sijita nagamba nze nsimbye jemba njagala nga takulusanye nnyo ojja kunzita jemba naye omuwala tajja ngali mu myaka jange ayinamu ssente ze ng'ate azimpa kuga ekintu ky'okuba ne ssente nga toziwa munno byawukana era tonyumya gasiyawo omusajja ngo yina ssente toziwa mukazi wo Nurudini girlfriend wo okugamba obugambi mikwano gye nti Nurudini wange mugagga ayina ssente tekimala sente ayina ozifaananako Nurudini ssente ani yazikutuma ka girlfriend kaweeye miliyoni 3 kalyeko oba osobola kabe najjo oba motoka oba okitegera nze dda nga ndi mwavu nnyo nalowooza nga munna abasajja abagoba abakazi baabwe mu motoka basiru era yendowooza yabamu si basiru abagezi nnyo ani bagamba oyimu emotoka n'agenda ate n'agyenderamu abasajja beegumya eyo baba bateekawo mboozi yeegumya bagezi nnyo abasajja abawa abantu abakazi baabwe n'omuwa emmotoka nze kati senga nnyina ssente naalibadde njagala buli mukazi wange abeere nga avuga emmotoka 3 anti wayitawo ng'atambula bagambe mukajjemba yayiseewo singa olina obusobozi nga buli mukyalo osobola emmotoka 3 nga ezo mmotoka za mukajjemba senga mbeera nga na 10 n'abo ne mbayita mu lumbe waffe mu kyalo abakingo olina abakyala ba 12 ngeza bugeza senga nnyina obusobozi n'ebeera n'abakazi ba 12 emmotoka za 3 ne tugenda mu lumbe mu kyalo olumbe nduma bakazi ba jemba baba balina ofuna tenti ng'olabye nnyo firimu jemba ebimu tebisoboka abasajja babikoze Nurudini biki byojjukira byewakakola ku bakazi noga bino byombikoze at least naawe neweetya wemba njagala omuntu mba mwagala njagala nnyo njagala nnyo yadde nkoleddwa ebikolo bino bingi naye njagala anze buli mukazi ayiga okujoga atandikira ku nsi naye njagala bw'oyagala oyagala wemba njagala mba njagala naye abakazi kiki basinga kyogaa nti noono yanjogamukko ebituufu bwadde engulu noga naye gundi ne gundi yanjoga bwati lwaki yakikola abakazi banjoze nnyo ebimu mbyerabira kati nze ebikolo bere nze omukazi yankyawako nagamba omukazi yankyawa ng'omusango gwanvunaana mbono nze siri kaliba ya musajja gwayagala naye ebintu bino bikola bulungi naye toli kaliba ya musajja gwenkola ki gwenjagala kozi oyagala kaliba gwokola kiro lwofunawo obudde olumuntu otwala mu bintu bya kiro nze sinywa mwenge gonywa omwenge okitegedde bulungi yalina ensonga wali twamuwa budde teyali nsonga wali twamuwa budde onywa mwenge namuwanga ku budde bwenfuna nga ye si bwayagala tayagala kutambula kiro bebiri byewagambye ogenda okukola ayagala okole okitegedde bulungi ate ayagala omuwe n'obudde webale nnyo kati obudde tebubaawo amazima gali nti Nurudini abantu abamu tuli bakoze ebyaddala tinze nsobola okumala omwezi nga neebase wange ennaku 8 naye nga sirina kkubo 2 embaddemu nga ndi mukuyirira wano nkubira nenkugamba ndi jini mba sirimba bangenze kunoonya bulamu naye omukazi kimunyiiza omukazi ekyo nekimunyiiza nyina emyaka 32 Nurudini saagala mpeze emyaka 4 nga nkyayiriba njagala mpeze emyaka 4 nga Nurudini wonkubira nga tugenda kukolayo ka interview nkugamba owayevuga ojjeko wano mu kyalo we tuba tukakolera ongamba amafuta mangi nkugamba akusimu taddeko akakadde nsanga wano biwedde mbimazi obeere nga wakatuuka ngamba omwana goba embuzi nga tetunatandika lya ku mucomo batwokyera omucomo mpulira tukoleka interview nga tuli omucomo oba okitegeera bulungi obulamu nze saagala kubeera mugagga nnyo njagala kubeera mu bulamu ng'osobola ofuna kyoyagala ate nze maaso nja kubeera muwulu senga abakazi bageza ne beesiriwaza mukazi waakuwulira se
toyogere ebintu uliriza kyegamba toyogere ebintu by'ekisiru uliriza kyegamba omukazi bakazi ba makago nze mbonoonye bakazi bange bonna be ndiba nabo mu bulamu kyembuuza ng'abakazi oboogerera mu pululu anti nze nzadde abaana bangi zadde balina oyina omukazi omu nzadde abaana mu bakyala ab'enjawulo bakazi bo oyagala ki era buli mukazi gwe nazaalamu omwana mukyala wange era mama wa mwana wange tebadde ogaba bakyala bo bagamba bakyala bange bwe balyesiriwaza ne balowooza nti okubeera nange bannyamba oba nze nenkirowooza nti mbayamba ne twawukana nja kubeeranga mukunja yakola ki anti muwuula obulamu bwe bonna mukunja wa biiti mufumbewa pozi nga yawasize ennaku zino omumanyi ndudde omulaba ayinza okuba mufumbo taleeta bufumbo bwe ku kamera kugambye wenti pozi nga yawasize ddi nnaku zino naye y'omu ku bantu abaatikkirwa ababadde abawuulu abakkiriza nti omuntu asobola kuba mu bulamu beebo abasajja bangi abagagga betukola nabo nga tebalina obuvunaanyizibwa bwa bufumbo Abirix yamuwasi mufumbo oyo omwami aggumidde awo kirungi ekyo oyo omwami aggumidde kati gwogamba singa abakyalo baneesiriwaza nja kukwata ekintu kimu omanyi natandise okuzimba amaka g'abaana bange gye bayita ekkuŋŋaanyizo ffe abasajja abazadde mu bakazi ab'enjawulo tuzimbayo ennyumba etali ya mukazi nga yo n'abaana bo oli mu kugizimba nakyemanyi inshallah omwaka ogujja ogunaggwerako bajja kuba basobola okuyingira kati nja kudda eyo ewange n'abaana bange ogenda sumulula ddeeka nga 10 ddeeka nyina okusumulula ddeeka nga ziwera kuba onootandika buli mwana omuwa ekisenge andi jjukira n'eddeeka ozikola kati ng'okyalina obusobozi oyinza okutuuka mu maaso nga tolina zigula ziddeeka naye nga wazigula dda kati tolowooza nti no buli ddeeka gye ngenda okugula nti eriko nannyiniyo ngenda gulirako n'abalizaalibwa oyinza kugula ddeeka nga mmeka ddeeka nja zigula nga 10 towerako busatu nga 10 times 3 okay kaakati naye oli bwakugamba nti jemba akawumbi kaakano nkugereza bugereza jemba akawumbi kaakano tulina gundi ey'obwongo tukulaba wali ku kamera wagala abakazi bameka totamwatamwa ku kawumbi nga bakasibyewo sikasibawo tukakuwadde buwi bwe namba nga entuufu netukebera n'obwongo nga butuwadde kyekyo obamanyi abakazi bewaake bakanabo kati mba musajja ki gobamanyi kawumbi nedda mbuuza gobamanyi tusigale nga nze nkubuuza kyembuuza nze oba ombuuza anti nyamba bwe nti jemba amma akawumbi kaakano yes nkalabye omanyi omuwendo gw'abakazi bwe waakebaka nabo nga tompaddemu yadde emyezi 2 okaliculetenga n'okudda mu bitabo wetaaga ate emyezi sokoleke ekitabo kyange ekikadde Brian ye yakitereka enamba mweziri n'abantu Brian yakina Brian muto wange omumanyi ekitabo yakina kati nze mba neetaaga obudde nze mbeera siri mu bana abantu b'okugwira obugwizi no bino bya ssente kyeŋŋamba ssente nanti weziba nga zipapo zireka mangenda kuwa information yenfeera nemezitwala sekitegeeza tusobola neetaaga okujjukira nti mu mwaka guno guno natambulawo enti kaakati bwe weewa estimate ffe tukuze bukuzi twali basajja ngwaŋŋuli mukubya ensendo ffe twatuukako ne twekebeza ne tulowooza oba ebyuma birimba ne tuzuula nga bituufu ne tugamba katonda alabika atuwadde omukisa ogw'okumeka ogwokubiri si byakwenyumya twali basajja nnyo ng'ekintu okyogerera mu twali basajja naani bayitirivu bemmanyi byemmundu nabo nyina besituukanga mu kkoota ng'emmundu esese nyina abantu besituukanga mu kkoota abantu bakusirika abantu balina gye bavudde ani gwogamba nti oyo simwegezaamu noono simusobola mwegezaamu kati olaba baba bamoze
baba Moze ngana mukakka nnyo ekyo kyo kimutemeredde oyo kirasi ndala Moze naye kati yakula era naye yawummula mundu yagisaamuko tonyoma Moze nga ndaba musajja alinga nze ali simple aliwa abantu nobbatya abatya gwe baba Moze omulaba yali mu kirasi ye diguli eryawo lwakuba kati haji kazibwe kapa akuze naye engeri gy'atajja kunkuba oyo naye kapoto muzanyisa yali mu kirasi yiye aliwa wuliriza kyeggamba mu bukakamu obwo yali mu kirasi ki yali mukambwemu naye kyogamba nakayimba yali yeyimbirako ddala bituufu mundu yagiza kugomba waliwo gwe bayita jibu oyo muto wange ate ye yazanyako naye kinamba ekinamba kyekitya kinamba tokimanyi wabeerawo omuwala omu naye nga muli bana ng'omu alina osookayo aggalewo mpola omulala addeyo ng'omuwala ali omu ng'olumwamuguze nga temwamuguze omu yamukwanye nze nalaba ebintu mu ndongo omuntu ayinza okulowooza nnimba ekyo kyo naganda okizannya omu yamukwanye omuwala omu yakwana omusajja omuvubuka omu yakwana omuwala ne batwala mu luumu bakuuma ettaala nga teriiko okitegere bulungi kati baba baleeta bonna basatu basooka ne bayingira aleeta yasembayo kugamba bayingira room bayingira ne babeera mu luumu mu nzikiza aleeta n'asembayo kati aleeta wajja ng'atandika kati watandika wagenda bano batandika okumukoona ku kigere we bageza n'alwawo kati nga ye avaawo ng'agenda okwerongoosaako ng'adda wansi omulala yaddayo n'akuba atandika n'amaanyi mapya aba avaayo omulala n'addayo maanyi mapya omuwala ono ye aba tawulira ate aba amanyi oli akakasa kyeki kyegambye nti abakazi tebabakakasa nakiraba nalaba abavubuka nga bazanya kinamba okitegede bulungi omukazi wepikira bwerere ku mukazi erira sitiika ekupimirako bwojja bwekutwala so kati kapoto muzanyisa naye yali w'amaanyi naye teyazanya kinamba teyakizanyako abudu namuguzaako oba abakazi nga 8 abudu ki naye tosobola oyo naye ali mu kirasi yiye oyina okuba muguza yasanga nga mbufunye nga nze mbufunye ku mulyango n'abungulako emitwalo 3 n'abutwala nze nange nengamba kasita nfunye 3 nze nali nnyo oriented wano ku sente tosala nali njagala nnyo sente nguwayo mukazi wo ne bakuwamu sente ate aba wange omufunye awo ku mulyango wano nga sho ya leero kajja n'okayegomba n'okakwata n'okatwala n'okagula ecupa za bbiya 2 omusajja ow'erinnya oba omugagga najja wajja nga gamba gwejemba kanguzaako ng'okamuguza nze nabusuubulanga nabeeranga nabo ne mbubaguza ku kivulu awo ku bivulu n'obuguza abudu ate abudu yanjaga namwagalanga nnyo wakashi yali alina kashi ate ekyokubiri nga alekawo we nningiririza ng'olaba nako twakolanga endagaano ng'alina okundekawo we nningiririza kati okulingiza ng'ofunamu mba nnyumirwa njagala okulingiza sokomboolere okulingiza ko kunyumira kankomuze tolingizaako noludina ekikulu gwe weefuula nnyo ebimu olimba kati kiringa kiti kazi nyini bibye saagala nti omuwala ampeereza ebitundu bye byekyama kati ekyo nange sikyagala naye ate waliwo ababifiira kati ze bisibyetaaga ngamba okulingiza ati kyekimu kati nkugamba nze bitanyumira kasi okombuulire gwe muna okulingiza mulimu ti oba oyagala ki nze wemba ningiza amanyumiro kati obange gye sina manyiga ekisajja ndowooza oba amangiga obukodyo kati bwolaba abantu nga bagenze ng'ofunawo ddabuuli sebaka naye mu bidongo muno mwendabidde ebintu twali mu ndongo olunaku lumu bino byenningiza oli n'abeera bubi n'atwala nekabulwako wekasiza nekamusindika eri kakati nze mani mu lunyafala oluggi weruti nekakuba oluggi wekakuba oluggi kakuba kali bwerere n'olina akakuba nga ali bwerere kati ate ne banneekanga
ate omuwala yali amujjoko ku kyalo nebalowooza baze bbawo bwe bagenda mu nsiko tebadda kati omulenzi nze nali mumanyi neŋŋamba waayi kangende muleetere engoye ze senga bulayi tabaddeyo mbadde ngenda mumugamba muŋŋambe mumpola ng'olina olugambo luli nagamba ebintu yange nga mmanyi tekuliko kamera n'obita Brian mwogere mumanyi Brian amumanyi agaani naye komanyi okuba omuntu ng'oli bwereere bakwekanga banneekanga nga bonna baava eri omuwala yali mufumbo nga omusajja mufumbo naye nga byandongo beyagaddeko olwo kati omusajja yali kalibwa abasajja gye bali okkiriza nti gye bali abalina obudde pupupupupu omuwala n'afuna waayita yakuba oluggi nga ni mulungi afa n'enzira wenti kati ate wandaba teyasobola kudda munda yerowooza oba bbawe yadduka buddusi mu bitooke n'omusajja n'amugobanga naye ali bwerere mu bitooke lwakwa bwali kiro saawa ndowooza nga 5 awo endongo egenda mu maaso eno olukoba lukuvuga eneekuba nene ogukuba ekiza oludde mu kulingiza wakivaamu kati oba wofunirwe mu kiso kati obudde bumbula naye nomala ofuna omuntu ng'alina bali mu nze ningiza nefuna mu bantu nobalengera nga bayingidde nze ningiza ani noludini njagala lumu nkulingizeeko kiyinza okuba ekizibu mpozi onojjaka mpozi ngozeka naye nga kiba kiyinza okuba ekizibu tagwe nze kati nno nkubuulira mu bintu byendifala naye nno nze tonimba sikulimba mu byendifala bw'ofuna omukisa nningiza kankugamba ekyo ate we ngakufunira nenkakirya linga buli kimu nze ontekerewo we nningiriza ku ddiiru ki nze okulingiza nkuteekamu anti wulira sirikodinga ddiiru ze nnakuwadde ozitegedde nga bwe nagambye nti akawumbi kaako bwe nagambye otuwa abantu nga kugamba ekitalekeka akawumbi naye kakati bwe weekolamu estimate noga kale nga sibaze bulungi nyinza okuba ndi mu 2 agwe oli wandeetera ebizibu naawe tunyumyamu byaffe nze abasajja babikola mbeera nnyumya ebintu byange abantu ne babiraba ne bansindikira nali ne katolu bwange nga tannafa n'agamba wakati w'10 kati oli naakuba endulu nga bwekulinaga era bannoono abantu bali mutwalo kuba basooka ne bamugaa kato oli mubakazi bameka nga 10 100 abantu bali mu 200 mutwalo oli mukukubira ndulu nagamba nti omuntu agenda okuwasa asooka n'abaako n'abawala nga 10 naddala senga wali nga tonnawasa wali oyinamuko ku sente ebintu bino byokwegatta bitabanyiza nnyo bantu baavu bebasinza obivumirira bebalaba nga kyangu okwekuuma ate era si baavu bonna waliwo abaava abamalirivu kati waliwo omukwano gwange bamuyita Devi ye mwavu mumalirivu alina abaana 3 mu bakazi 3 Devi waawa wali awo technician ye teyemenya abaana ameka aleeta TV gwayingiza abaana 3 mu bakazi ameka 3 atambulira mu liigi ye obuzibu kwewanika kati nga oli omukazi gwe wali ompadde wadde omuwala w'amaanyi nola bwe nakwagaliza wanjagaliza ki wali oyagala abaana bange babonebone nedda nagamba Jembe ono alinamu ku ssente noloddiini nenjagala abantu obabuulire nina omutima mubi tugende mpola omuwala nakuwa mubi omuwala wampa mulungi nnyo nga si kirasi yange nga simusobola naako nakuwa omuwala wuliriza kyegamba saamukuddiza mbuuza saamukwagaliza wali onjagaliza bwavu kubonaabona paka kufasaliza abaana bange nziweeyo nedda nalaba omuwala ng'ayimiridde nnyo omuwala yali ayimiridde mumyufu naye n'obuzibu obulala obwamuliko yali ayogera oluzungu lungi nali nkuwadde muntu amalayo nga buli kimu yeye ng'amalayo kwani kyentegeeza nga bw'oneetaaga oluzungu ye buwanvu sibo kyali yali mukazi muwanvu hipusi ng'alina hipusi obulungi akabina nga mulungi nga wa luzungu lungi ng'ali expensive nene oluganda yali alumanyi
yakusaba ki kyogamba ekya full expensive? Nze ekimpangaziza kwepima. Saagala muwayiriza ajja kulaba akavidiyo agambe muno muwayiriza. Saagala muwayiriza saamuwa mukisa kunsaba gye siisobole. Nagamba Jemba wange. Omanyi kye nagamba? Kampe Jemba omuntu. Ate nompaga nnyo n'ogenda oyongeramu amaanyi nga ganzibisa bubbiso. Nze ngeragera ntunde ettaka lyange. Nenga naye kati ettaka lyange lino Jemba. Nakufa ebyako nagambako nti toli wakala. Anti wagenda n'obugamba ate ndi mugagga nnyo kati nalina ettaka lyange lina akagula million 8. Nengamba baba litunde nkaaga. Nengamba Jemba Nuruddin yo. Nayagamba Jemba kamuwa omukazi omulungi. Naye bwe ndituuka omugamba nti mpaayo omuwala ategere Nuruddin atambulira mu liigi ki? Liigi zo zisigaze. Nuruddin kati ezo liigi zisobola kubeera n'atya? Nagamba Jemba omukazi wamumpa ne mukuddiza abantu bonna mbategeeza Nuruddin yampa omukazi nga tali mu level zange. Nga sigenda kubeera na kyabugagga naye bulamu. Nga senza abaana bange bonna. Omuwala talina kye yakusaba. Saamuwa mukisa kunsaba kintu kyonna. Ebigambo Nuruddin bye yamugamba mbamuwa mukisa nsabe. Yali tagenda kusaba. Nze namugamba yagala Jemba ku lwange muntu wange mulungi. Jemba n'okubagana naye nakuwa mubi. Yali mulungi. Nakukakasaako. Nze birungi bisobola mbyerekereza. Wagamba kino kisusse. Nze mbasaba nammwe abali. Wagamba kino kirungi nnyo okuba ekyange. Birungi bye mutasobola mubyerekereze. Waliwo bannyini byo. Waliwo bannyini byo. Kati ate essaawa zino nnyinza okuba kati musobola. Naye luli. Nuruddin wali onzisa. Ne wakkiriza nti nze njagaliza. N'abaana balungi gye bali. Nakulagwa ku muntu atukula. Naye n'oyo kati alina X. Ng'alina wamulaba nga gasiya. Gwe X we wamulekawo. Nze siri. Sabeerako. Siri X. Gwe X we. Nze. Simanyi oba n'oyo alina X. Omuwala makula. Nagamba kankuwe ku muntu atukula. Ekirala Nuruddin. Bano abantu njagala bategeere nti okwawukana ne mukazi wo. Oba ne boyfriend wo. Tekitegeeza kumufuula mulabe wo. Mwawukanye n'omukazi. Naye kisinzira mwawukanye mutya. Oba mutya tofuulanga omuntu gwe weeyambulirako omulabe wo. Ne Katonda takikkiriza. Si kikola kya Bwakatonda. Yadde ewaffe mu busamize, yadde ewammwe mu busiraamu, yadde ewabalala mu bukristaayo. Omuntu gw'obanga osinga okuwa ekitiibwa mu bulamu. Okuzza ku bakadde bo yoyo omuntu amanyi obwereere bo ate n'abukozesa. Gwe bakako naye. Nuruddin mpulira oyambala nno n'onyuma nnyo naye tetumanyi wootunula nga toli mu ngoye. Nuruddin omuntu amanyi wootunula nga toli mu ngoye. Nenkuba mu ngoofu. Jemba weeyambudde. Puliriza. Nuruddin omuntu amanyi wootunula nga toli mu ngoye. Oyinza n'okuba ng'okanga. Era ndi mukukula banga. Okitegere bulungi. Ndi mukupamu akafaananyi. Jemba tawulo egudde. Noga kangende bugenzi mu. Ejjukira ate olubuto lwange lumanyi okukkamu koweeru. Byonna mbikuŋŋaanyizza. Ate gwe mweru. Woomala n'otakomaawo. Ebyo nabyo byonna omaze okubitunula. Ate obwereere bwo oli n'abukozesa. Byonna n'abiyitamu. Kulw'okuba mukyawaganye ne mwetyobola ku social media musobole okunnyonnyola bali abatamanyi. Kikola kya bugwenyufu. Kya busiru. Awo wennyini wenzija. Walabye gwe atulaba nga tugenda maaso ne mukulu Jemba. Awo wennyini nkugamba. Shamimu Malende wamuwulidde. Honorable. Awo wennyini ogenda kiddamu otya. Shamimu Malende yavuddeyo. Ono omusajja. Nze namubalaga. Nze mubajiddewo. Mulaba ku lulwo. Kyembadde mpitamu nze nkimanyi. Shamimu alina ekirungi kye yakoze. Ate nga njagala abakazi abalala bakirabireko. Yakoze ekitaata. Shamimu abadde n'omulenzi we. Omwami we. N'omwami we. Nga bakwasaganya emirimu bonna. Ngera omwami we yahandolinga social media ze. Nga kitegeeza osobola okubeera ng'oyagala ne Shamimu n'akubula amangu. Naye ng'osobola okuyita mu mwami n'omukola ki? N'omala ofuna Shamimu Malende. N'ofuna Shamimu. Kati Shamimu amala okwawukana ne bbaawe
yagambye bakolagana nabo na bibi bye yakirayimize nti yabitutte okitegedde bulungi yakirayimize nti motoka bbiri baziwambye nti bawe gwabadayita bawe yaziwambye n'agamba era temukolagana naye mwekyo wabula nkowola bamanyi okwandulinga social media mwe naabo abasobola okunyambako bajje banyambeko nfune gundi ndabe oba nsobola okukomyawo akaunti zange simanyi akaunti zino muzaagazaaki ennyo weegenda bulamu buba bugenze simanyi mwe muziina naawe oyina nze siina nnyo kyamanyi kyembikozesa nze ndaba nze kulwokuba anti ezo akaunti z'obuuza abantu bayisaako obubaka bwabwe kakitegeeza kiri kiwayogeddeko omuntu ayinza okuyisaako obubaka obutali bwange ate nsi nerowooza nze mbuyisizaako kati nze ndowooza kyekyo kyaleetedde Shamimu okwogera ekyo kyemwebazaako kiri kimu teyayogeddeyo kya mu maka ge talina gwe yannyonnyodde lwaki baayawukanye era ekyo wanaakikola n'atandika okunnyonnyola lwaki baayawukanye ompuliriza bulungi omwami yavuddeyo yagambye byonna bikole nkuwoninga omwami naye tatusiriwalirako kyeyakoze uliriza mpulirize omukazi okugamba nti no social media tazina nga nakituufu tazikola ki tazina ogamba nti mugaleewo enkolagana noono ku lwange mwemba mukolaganye naye nga ye awo si muki si mukyamu awo si mukyamu kati obuzibu buli bumu kyembadde nninze Shamimu akole ndyoke ntegere nti kyali mu kukola kikyamu kutandika kunnyonnyola lwaki bakoze eki ampisiza mu buzibu bungi oba okitegera bulungi era ekyo waatandika ebyo omusajja ye yatandise abataliimu nsa kati awo tugenda okwawulira ani alimu ensa n'ataliimu yagambye ensi nze mmanyi engeri gy'obadde ofeekingamu obulwadde bw'omukazi gwe ebyo nabyo oyo naye aba tulina mumutwala mu kkomera ani oyo yennyini omusajja ate muti ate gwe batulimba batya nga wooli ng'omanyi nga kulw'okuba oli mulaavu gwe n'otatugamba kitegeeza naawe olina by'oyisaawo essaawa zino luli nga batulimba waliwo obuuza musajja luli nga omukazi afeekinga obulwadde waliwa lwaki wasirika lwaki era kati mwawukanye kati obujjayo kugamba mugamba bwaba yasirika asirikire ddala fe obukatuliki we bwetugamba oli musamize naye nava mu bakatuliki nze nali mukatuliki nze Yosefu bambatiza nentuuka nengenda mu bulokole nentoolako shahada ebwayise nembivaamu kati ndi musamize proud one kati byonna mpiseeyo kati kyenkugamba nti waaba yasirika luli asirikire ddala era nsaba ne agamba alumwa ki ayise mbingi n'omukyalo oyo beesuubiza ensi ne si gwe yasookerako yali mufumbo ani yali omufumbo omusajja si gwe yasookerako yali mufumbo nga tannafuna Shamimu anti n'omutima ne gusiima buliriza kye ŋŋamba ngezaako muwabula nti akyasobola okufuna omukazi omulala nga bwe yafuna Shamimu asobola n'okufuna omulala akyasobola okufuna muki omukazi omulala n'ebyo byeboogera ebyekisirusiru nti nno baali baavu era bagenda mu parliament ne bagaggawala bagaggawala bonna teyali kanso oyo omusajja I know him teyali kanso era bwe batandise okufuna ssente ompuliriza bulungi kuze badde bafuna era neyeyongerayo okusoma omusajja asomedde ku mulembe guno ogwa Shamimu Malende mu myaka 5 naye afunyemu tetwagala Shamimu ajja atubuulire nti ate yabadde amuweerera ekyakisirikire akikole ki omusajja naye agamba wuliriza kyegamba Shamimu yamusanga n'amateeka gokka nga mwonna ku muzigo weebale nnyo naye nga amateeka akola ki agayina kitegeeza yamusanga n'omulimu ani nga tannafuna ssente nkunyumiza oli kiyagamba nze ennyuma ya Shamimu gwe mmanyi genda maaso kyobola mbuuza Shamimu simumanyi nga mubaka wa parliament mumanyi nga si mubaka mumanyi nga just lawyer munamateeka era omwami oyo mumanyi nga talina kyali nga talina bakusoma mbamanyi they are my close friends bombi wabamanya okitegedde bulungi kati kyeŋŋamba tebatubuulira kubanga buli omu alina kyayambye munne ompuliriza bulungi era kitegeeza senga si Shamimu senga noono omwami tali looya ate era kisoboka okuba nga senga yalina mukazi mulala osanga era yalifuusa ani looya naye bwe bamaze okuwangula obubaka bwa parliament ne bafuna obusente obwo butonotono kuba Shamimu si mugagga
omusajja gaba afuna ennyumba y'ennansana ne beeyagala Shamimu si mugagga Shamimu obuzibu buli bumu ekiyinza oku sente nga wazifuna entonotono waziza mu bantu mbuuza atya genda maaso Shamimu omulimu gwe ogwa professional ye ogwali ogulina okumuwa sente ng'amaze n'okufuna obubaka bwa parliament nga kitegeeza amaze okufuna connections ennene ezaali muwadde emirimu egy'ebbanja ate ye omulimu gwe yagusaddaaka mu kuwolereza abantu bwereere ab'ekibiina osina bakibiina bokka wabula abantu ba bulijjo alina emisango gy'akoze kuwolereza abantu waddala alina emisango gy'akoze alina ne bajja mu makomera nga si bakibiina ye yajjayo bizonto mu makomera zonto byali bya kibiina ate byali bya kibiina byali bizanyira kibiina owaye byali tebizanyira babikwatira ki ye yajjayo muzayi kiweewa mu komera babikwatira mpuliriza sibuuzeeko bizonto baali bakoze mpuliriza omanyi kye bayita ekibiina okubeera nga gwe oli memba w'NRM okitegedde bulungi ne bakukwata ompuliriza bulungi oli n'akujja mu kkomera abajjizeeyo memba we naye omuntu okubeera nga alina ebintu ebyayogedde ebikwatagana ku ggwanga nga tabyogedde nga gwe yamutumye okitegedde bulungi naye ne bamukuvunaana naye n'ojja n'omuyamba yajjayo muzeeyi wange taata wange taata we yali akoze eki oyimba nantaba ne bakuba ebizira bakubawa eyo kireka yamugjayo nga tamugjayo lwa kibiina ng'omuntu okitegedde bulungi kati kitegeeza kyekirwanyisiza Shamimu okugaggawala yeerekereza yasaddaaka ng'omuntu wagamba ku lw'abantu kino kyensaddaaseeyo kuba bwe buweereza bwenkola ki bwennina kati omuvubuka ye ayagala bafune sente nga naye bw'ozaagala nga nange weezaagala atali mukyamu kyava mugamba baba oba oyagala tufune sente gwe genda opracticinga amateeka era sente kansasule osome gwogende naye nze passion yange yeriwa kuweereza abantu ate abantu bangi bakoze ebintu ebyo ndaba Spice Diana nga awa bambi abantu obuyambi yakoze gundi y'abaana abobitasobola just kiri munda mu ye si mugagga nnyo oba okitegeera bulungi si mugagga nze nyina omuyimbi gwe mmanyi ng'asobola obutakwaya denusu 10 ng'enjala ekuluma naye omugamba mbu nnyina akawala siina zaalooja akuweetaano kati naye kiri munda mu ye supportinga abantu beegatte kubawala akwanguyira naye nti nasuza lusazi nzita nyina muganda wange tasobola kukugulira yadde ecupa ya bbiya oba soda naye wobeera n'akawala asobola okugula omwenge gwa 800 naye waba takatutte buli muntu ayina ekimwanguyira ekimusumulula otegedde bulungi so Shamimu weebale butaleeta bintu by'amakaago mu media ate era naawe nkusaba okome wano kati bino bye baleese ebyarema wabiwuliddeko ebyarema tebinnakakasibwa bulungi abantu lwaki baagala nnyo okuyingirira obufumbo bw'abantu abafumbo bennyini be bayingirira obulamu bwaffe lwaki batubuulira ebintu byabwe abafumbo be bavaako obuzibu era tewaliwo bantu bazibu nga bafumbo be bali mu kuyingirira obulamu bwaffe batusanga wano ku kamera zaffe nga tulina ebyokwogerako bingi ne bateekawo agaboozi gaabwe tuboogereko bwe tumala boogerako ne batandika okutubuuza tunoonya ki mwe lwaki mujja kugabo batubiwadde bantu bagenda byogerako batya okitegedde bulungi ebyarema ani yabireese ebyalema namakula ebyalema sagala kubyogerako sinabikakasa naye ate nabyo we bituukawo ebityo lema kyakola byabasajja nga naye abivaako naye waliwo n'ekintu ekigaana abasajja babiri bokka akyali muwala muto naye obuzibu kamera zatambuliramu nnyingi oganafuna omulala era bajja kumanya nono n'obwo obulamu obwa kamera bubi sokoleke kati kyogamba oba naye omusajja okuteeka omusajja nnyo mu kamera bwe wava obuzibu kibi nnyo kale kankubuuza gwe mukazi wange omumanyi omanyi lwaki tomumanyi kubanga abeera waka tabeera nange kambwe wange owo mumanyi gwe kyogamba si mulungi okumuleetako akwerekereko omuteeke mu motoka avuge mpaka wano ajenga mbeerewo nga bwe mulaga ku bantu tulwala ku birthday tulwala ku ki baby shower kati wano ku kamera ffeffe basiru era abo abali mu comment basobola okugamba anti muyina bangi byebirowoozo byebakola ki
bye bafuna kumbe era ffe tukumya amaka osegere bulungi ffe tukumya amaka omutima ogwogamba nti Remo lumu n'abantu abamu bwe batyo kuleeta nnyo obufumbo bwabwe mu kamera gundi omumanyi omukyala gwe bayita Mumbejja Maria Mundagire mulaba okumumanya kirala omanyi bbaawe nakoma kumanya John Segawa myaka emeka womumanyira nakoma kuwulira awo birala sigoberera namba myaka ng'emeka olowooza nga 2 oyagala gamba nti okuva mu myaka 2 mpaka kati tafunanga ku ssanyu sima oba bakyali bonna edda ngamba bugambi n'okumanya tokola ki simanyi ekifaananyi kyengezaako okuleeta okitegedde osobola okubeera celebrity naye n'otambuza obulamu bwo private n'osigaza mulimu guno ebyobulamu bo n'abaana bo birala Mumbejja example gyenkuwadde ogitegedde njiwulira mpulidde omukyala gwe bayita Joanita Kawalya omumanyi ani bbaawe simanyi bbaawe Joanita Kawalya si celebrity yasookawo nali mu piwano nga muwulira nga yakuba jimu zeewuwo ani bbaawe bamutubuulira abalaba muyimbi kyawe mulala kankubuuzeyo ekibuuzo omwami wa CBS gwe bayita Abe Mukiibi omumanyi mumanyi nnyo ani mukyala we ayogera mwogere yatera omwogerako kyala gundi naye tazunga naye nnyo Mukiibi si celebrity asinga bonna betwogeddeko ani mukyala wa Ketti bakyala be sibamanyi ayina omu okay ayina omu Hajati omukulu ngu yamujjulula naye omumanyi simumanyi Muzeeyi Ketti si wakabi nnyo wakabi nnyo ali mukyala wa Kayemba Solo manager wa Remo MP honorable amaze mu music industry banga ddene nnyo simufumbo omala bbanga ki nga towuliriza ku mukyala wa Gravity simuvubuka mukyala w'omulaba mu kamera yaawa tewali abantu bayige okuteeka obulamu bwabwe bubakwatako bubeere bwabwe si buli lwolwadde nti olina okujja onyonnyola ensinga wewalwadde waliwo abagenda okuseka nga baali baagala olwale noluliri okitegedde mpulira era nze nagamba saagala mukazi wange kusemberera na mikwano gyange kozi wagamba nti gwe mukyalawo tobeera naye naba njagala akeerewo ku makya ewuwe avuge emotoka ye agende ku mulimu gwe ave ku mulimu gwe adde ewuwe naye bino ogamba jemba oli ludda woli kuma nina ekivulu kati ndi mukulanga Hoima n'ennaku z'omwezi 5 ninayo ba B2C ne Shiba n'abayimbi abalala toyinza mulabako Hoima aze kulaba ate aze kundaba aze kusolooza nga solooza ki tuyambagana business si kyayagala yambagane mu business yeyambe nze eno yange ojja onkwata amatayingo mmanja ng'ali awo ate nze nyina obuzibu okugeya abantu musajjawo Nobati weyategekera ebivulu bya Palaso andi okuva ku jjajja awe Masaka jjajja taata maama nga ne ku stage abaleetako maama mumbuulize ku bantu be baletuwagira tugenda Hoima kati tuyingidde Embaale era uli naabuuza kati baliwa Mbaale tekyali bantu balaba ndongo nedda takyategekanya ebivulu byamutama ebivulu byamutama byamusala capital gwatayina oli muganda wange nze no abantu benkwawulira ne gamba ono muganda wange abasusa kubeera mukwano gwange tabikoowangako abitegeka naye ategeka byamuzinzi tayina byategeka tayina capital endongo yamusalaasala yeetaaga buyambi Nobert kyoka jemba tayina kyatayagala kutegeka
kino kijje kunze nobody alina sente naye yogera mu past tense yakoowa uliriza abayimbi gamba nobody yalina sente zafa era nzo yomu ku bantu benjagala bafune ku sente ziba zize kugambye ateekamu sente ze nnyingi ate nobody n'obudde bwe tulimu atwetaaga nnyo mwe baani fenna mikwano gye kubayinza n'okugweddala tengoolese nnyo otandise kuba ku mutwe nedda nze oli muganda wange kyekiyinza omusuula nobody sente zimufuddeko bambi nobody bukyanga ajja mu bidongo tafunanga ku sente nobody obulamu bwe ne bwonooneka personal ng'omuntu okitegeera bulungi alina bizinesi eriwa atwala abantu bwe byonna byagwa bambi byonna byagwa yeetaagamu ku ssente bambi nze nobody oyo namugamba ate n'abantu b'enyalemu babi nnyo abalina ssente kuba bye bafuga eggwanga tebalina nsonga n'emu lwaki tabawa ku nobody ssente yabavuma abavuma ki omanyi engeri gy'abayirawo omubiri yavuma gundi oyo nobody yavuma Salimu Sale yalumba Salimu Sale ojjukira era luno bamukubye emigo nga bamubuuza wavumira ki mukama waffe ozze tunyooma n'otuvuma bwotyo nojja ate nojja wano omuntu eyali yeetaaga okusooka okukebera obwongo ate ali muvumi avuma atya ate waali mulinamu kuba bukubi nobody bamugamba agende n'agaana okuvaawo ekyo yakola nsobi naye mbabuulira omuntu wabeera ng'ali mu mbeera nobody gy'alimu asobola okukola ekintu kyonna nobody ali bubi nnyo bwatyo kyogamba naye sente zibambi zaafiira mu ndongo kirabika sente zaali zikuweddekokko okakasa nnyo kati nze zaali zimpeddekokko manyi obulumi bwa ssente nga zikoze eki nga ziweddewo nobody sente ze zifiiridde mu mulimu guno lwaki taguleka kuba yali musajja nga alina sente ze kati aguleka akola ekyo ate bwe yajjamu sente byafa yazijja mu guno biri bya kapito anti ngamba sente ze yafuna teyazijja mu guno aguleke nobody kye balina okukola beetaaga ate abayimbi bennyini abaalya ku sente ze bamuweeyo ekivulunga kya bwereere ate ffe bapromota mikwano gye tumukubira ebipande tumuyambeko kati tv zino zakyaddeko ennyo zimuweeyo obulango bw'obwereere then nammwe aba social media ababadde nga bamuwa interview ne mufuna likes mumulangireko show ye afuneyo ku sente nga miliyoni 10 yeetereeze aba social media abadde bamukyaza simukyazangako naye ababadde bamukyaza mumukolereyo show kyogamba tekyalina sente yeetaaga kawoshi nobody talina sente si mu bubi naye muganda wange ali bubi yeetaaga obuyambi just lwakuba nti ffe abaali badde bamuyamba ate naffe twetaaga obuyambi nammwe mulina zibamala bumazzi tetulina oba okitegeera naye yeetaaga obuki yeetaaga obuyambi so we tuba twogera ku bantu abaagwa mu ndongo nobody yagwa nnyo ki ekyasinga omumusula mwenga mugiremeddemu bintu bingi mpolampola mudalizadaliza akuze ekigambo kya moze ffe tetwajja mu ndongo kukola bizinesi oyo Abitex teyajja mu ndongo kukola bizinesi bizinesi y'endongo yamusanga mu ndongo ffe twajja mu ndongo nga tuzze mu calling ng'owulira ekyo kyoyagala okukola nze taata wange yali muyimbi saayina calling ya buyimbi saayina natandika mu kugula bawalukaga ssente za stage ze babafuuwa mubuuze Samathia sookoleke ng'ogamba ez'oku stage zonna nziguze kuba saayinanga busobozi bugula sho nazo osobola ozigula otya waliwo omuvuka baali bamuyita Superman ng'azina ku stage gyali Superman Adam Superman nga bamufuuwa emitwalo ng'esatu nga nze mugula mutwalo zonna zibagenda okufuuwa nemuwa ennaku 10 emitwalo 10 nze nengenda agenda talinaamu wagenda ne bamufuuwa ateeka musawo wakoma waakola waati awanika mikono osikamu musike Mathia asolokaga baayo kyekiveera kyange nampa ennaku 2 nsolooze sente nensolooza emitwalo 3 mu nnaku 2 ensolo enfuuwe nengenda neneewola ku Moses ekiveera ekirala byebintu bye twatandikiramu nze omulimu gwange omukulu nali n'ogamba nkuguze ez'okufuuwa oguleka miliyoni babafuuwanga walukaga sente mu gurupu yaffe walukaga baali basinga okufuuwa
oyo muzeyi Mukabya ne muzeyi Kiweewa ne Ssebaali nga basinga kufuuwa Walukagga nga bamufuuya sente nnyingi nga tuzigula kaakati nga Walukagga omuwanga wadde 10 ng'osobola okumuwa $5,000 naye ye ng'okumukozesa osobola okumuwa tugeze $10,000 ennaku 10 n'omwaka kadde akawaki akawamu kati laba agenda akola oluyimba lw'abantu bakoowu nga mubanja ennaku 4 tugenda tutuuka Kawuku awo ku Ntebe Road nga bamufuuwa $1 ekikonde katono kivuge omuntu yasaluka olunaku lwali lwange $10 ate ne bamufuuwa $2 naziraba kubanga nayimiriranga wali ku stage teyaziteeka mu nsawo yaziteeka mu kakola kakooti kiku naye obuzibu yaŋŋamba towangulaako $1 wagula za wano naye ate era baali bamufuuye $7,800 eŋŋamba waayi tangoba nene 7,800 nsoloziza omulundi zisigaze eŋŋumi kateseke eŋŋumi teyaganya ŋŋumi ekisooka yali muzadde wange ate nga boosi wange nga siina buyambiro mu butuufu yaŋŋamba towagulako $1 sente zo zezino Walukagga musajja wa mutima mulungi abantu bangi bakoze obulungi lwakuba ndaba bamusasudde obubibe bangi bambi Walukagga era abantu abalina Walukagga Sanji amazima balina omuntu omutuufu he is a good man ate wa kigambo ki ate ekyokubiri tali mu finance mpozi nga talina tasobola kuleka mu buzima bambi tasobola ina musajja wange bamuyitaani ye George ali mu Amerika eyo yayita Uncle Joe ku TikTok erinnya mutabani wange Onsaasiri ye Serunkuuma ndowooza wanga ndiga naye agamba Walukagga mutenda butenzi ali ku Amerika lulwe Walukagga agamba Mathias Walukagga naddala Walukagga akoze abayimbi bakadonkamu ebintu ebirungi bingi era Uncle Joe bambi asiima Walukagga Uncle Joe bali kusiima ani omulala guwagula ssente bangi waliwangawo Adam Super jukira nze nabeeranga mbayimbi bakadonkamu nze ye yazadde bange gye nava era be nadiringiranga mu nze newaggula bwewagguza okujja okutegeka endongo eno okumanya negomba ba Abitex negomba Bajjo ng'atandise nengamba olaba ne Bajjo gwe mmanyi nenvayo ekawempe nenzija emakindi era bwe natandika okubitegeka nga banyooma bali gye nava nagamba nkola ebintu binene sijja bisobola wewaniikiridde newaniikiridde naye nempulira ngeno yewali abayaayi kye balina tebakolima bwe biggwa biba biwedde abeeryo batya bonna bakadde bo so endongo iffe otegedde engeri gye twagijjamu ffe tetwajja kuleeta ssente tuteeke mu ndongo twajja na passion buli kyetufunye kati gundi yali azzemu business Nobert yajja alina bazze okulwana kyekyabamukola kyali anti yajja agamba alwanisa abali bapromota ababadde obutambi gye buli abo ba Abitex tebansobola babajja mujja kitegeera kati Abitex yabadde mu kyepukulu Nobert yabaddewo ng'alaba ku bantu ng'alaba ku bali be yajja okulwanyisa nga bakyaliwo bamulemerera ate bamulemerera yalwanisa abantu abatasobola kumulwanisa kuba tebalina nsonga emulwana bambi okitegedde bulungi omanyi okulwana n'omuntu nga ye tasobola kulwana kuba talina nsonga ekulwana so yalinamuko okukakasa sente ne zifiira mu kukakasa kati sente zafiira awo mu kukakasa awo naye tezifudde ku ye yekka abantu bangi abagwa mu ttuluba eryo lwakuba mwe temuboogerako ng'owa comprehensive band wawulirako gye bayita comprehensive band wagiwulirako comprehensive nateeti eyalina nyiniwo ekifo kya comprehensive hotel yakola band nga bagiyita comprehensive band n'aleeta ebyuma ebibeera mu kisaawe n'abitwala mu byalo ng'abantu batuuyira ku butebe bwereere n'agula abayimbi Babire Kasodde omugenzi Martin Nyangume n'agula abalala bangi n'ayonoona ebyalo byonna nga group tekyasobola kuddamu kubayo ndongo yagwa endongo yamusuula ne hotel ne bagitwala ate omulabe we Samuna n'agigula kwekaniikirira abo be basuula endongo ekigisudde bintu byonna ebiri mu ndongo kulinnya n'esigala ku bbeeyi ya mutwalo negwa
twapangisanga ekifo ekisawe wogenda okukolera emitwalo 10 kati napangisiza eruweero we nabadde mu launch ya Shiba nagipangisiza milioni 3 n'ekitundu ng'ate zigenda mu banka we basasulanga emitwalo ameka 12 nasasuddeyo milioni 3 n'ekitundu ng'ate zigenda mu banka oziteeka wali n'olyokojja ekifo ebipande wagendangawo ebipande 2,000 natimbyewo ebipande mutwalo zo wazisijeyo okitegedde bulungi nakakanye enfunye abantu 4,000 naye ng'ate siina ssente naye nga nsolooza milioni ameka nga wobala expenditure siina naye nga emiliyoni ameka ana abantu bagaleese era abantu nga basanyufu ne balaba endongo yaabwe ne bagenda nze nensigala nansigadde siina just ekyanyambye nti nga nyinayo shows ki endala neŋŋamba osanga nenunulira eruweero oba emasindi ehoyima oba emasindi otegedde bulungi so awo endongo weekola ki weyatuuka twapangisanga ebyuma emitwalo 3 kati bipangise milioni 3 ku 5 era endongo yameka mutwalo abayimbi twabagulanga emitwalo 4 yali ya 15 wuliriza yali ya 3 eyo anti sho yali ya 5 ng'abayimbi ba mitwalo 2 kati ba milioni 2 5 ate milioni 2 abatandikibwako Shiba ayagala 10 ku 8 Rema ayagala 10 ku 8 Kamiliyoni ayagala 10 ku 8 lutalo kye kimu lutalo ayagala 10 kyokka ate abo bomenye bebasobola okuleeta yeyo kuki abantu abangi kati kitegeeza ki kitegeeza omulimu we gwayononekedde era nze nkubira bapromota bannange omulanga muve mu ndongo mugenda kufuna ebizibu oba si kyekyo endongo mugize ku mitwalo 2 mukkirize etandikibwako neyo mu kyalo tesoboka esoboka mu kyalo wala anti wuliriza obusobozi basobola eyo endongo esoboka okuba endongo nyingi ffe twakubanga safari nze nateganga ennaku 3 kati ntegeka lumu ng'oleka nju ku nju kati ntegeka lumu ne ntegekera emyezi emeka 3 era nembeera nga wendi endongo tugyongeze abantu tubawo omutindo omulungi bajja kukwata emitwalo gyabwe ebiri bagiweeyo bw'oyongezanga ne bali bongeza era bw'onoyongeza ab'ebyuma nga bagaka twagala milioni 8 nga tubigula ate nze emmotoka ya drive saagigula n'ebyuma bya drive wabigula mbiinawo ebiri nga kisusse ngene basente zonna nzigaba era n'ab'ebyuma n'obutebe nabugula kasita kyasukka noga buno kambigule nabo kambugule kubanga nabo mbadde nga mbupangisa abantu okitegera bulungi kati oli mu kuteega buli kantu akavaamu ssente osobola okubanga naawe ozikola ki ozifuna kati era nabo byoba nabyongeza nabo bijja ku bbeeyi tetukyalinga oli twafunamuko ka kapito nga nabyo tubigula nkutegedde kankusiibule abasajja obalekera bubaka ki bave ku bakazi bakazi bajja kubatta omukazi asobola okwettira puleesa muve mu kumatiza abakazi tebakyamatira baawuukuuka ekyokubiri omuntu ayagala okumatiza omukazi asooka mutwale mu ddwaliro apime lasitiika ekkomo likuba omukazi omuntu ayitamu omutwe gw'omwana takakasibwa na kantu katatuuka mukono omwana wali abajja akula kingambye otekitegedde oba kitegedde omwana ajja blaza akitegedde omwana ajja akula ne walyoka wafuuka ekyo ky'ogamba kyeŋŋamba omuntu asobola okuyitamu omutwe gw'omwana tosobola kumukakasa na kantu kato olinga yaddukayo mu kisenge bwe wali olingiza kayinza okuba kaali katoototo nga tekanatuuka kuzaala kayinza okuba kaali katoototo nga tekanatuuka kuzaala ono gomula wano ogaye mu kulingiza kwotava wabula nze era waawaawa agamba nze mukubire nno olulimi nze nningizeeko n'olulimi nja kutwalako abaana basabula ennyondo olingizeeko ngera kutwalako nnyina wensobola okutwala saagala kulingiza ngera kutwala omukulu abadde Jemba Joseph Jemba ebigambo tubyogedde assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tukwatagana ate omulundi omulala mweraba naawe bajjajjaabo bakukuume amiina